emirembe gituggwako lwa kututulugunya ku busiraamu bwaffe. Singa temututulugunya tulina emirembe mingi, naye eddembe lituggwako olw'okutulugunya kw'ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo. Nekitusaba tumalwe nga tuli bantu bannayuganda ng'abalala ebali bannayuganda. Ekyokubiri, abasiraamu be tulina wano twateekawo abantu abajja babakumaakuma. Ebintu ebiri wano sigayasi kange tuve mu kyekyo, abasajja n'abalala tuve mu muzannyo, wabula tulina kubeerera abavumu. Embeera bw'ejja nga ya mirembe tugyolekere muki, embeera bw'enejja nga etunyigiriza tujja gyolekera mu kunyigirizibwa. Oluduumira Ssaabaduumira olujja okuwamba omuzikiti guno. Omuzikiti guno guli wansi wa Uganda Muslim Supreme Council. Muslim Supreme Council erina obuvunaanyizibwa obulonda abakulembeze baawo, so si RPC. RPC talina buvunaanyizibwa ku muzikiti guno. RPC talina buvunaanyizibwa ku muzikiti guno. Omuzikiti guno gulina obukulembeze okuva waggulu mpaka wansi. Police doesn't have any religion. Secondly, if they have their confusion, they should have their leaders who will go and sort out their leaders. It's the same as if Protestant has their confusion in their church, they always call bishop. Even Catholic like that. But why is it this one of Sazanga Onule is defeating the whole Uganda? Why? And like Sheikh Mwanje is now claiming that RPC is a lady. How? I'm called Ogwal Maxwell. And if I'm going to the mosque, I don't go with my shoes.